Butereevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga genda maso subscribing likinga ogandeko ne mu comment section obeko kyongamba. Butereevu munnange omukulu Diamond Platinum ono nno mukwano gwange agenda kubanga ate akomawo performing mu ggwanga Uganda era nga agenda kubeera wali ku comedy store wabula atusuubiza nti ekyalero kigenda kubanga ate singako ekyaluli. Jukira ono alinga ex boyfriend ow'omukyala Zari Asani wabula nga si boyfriend yekka ono balina n'abaana babiri balambirira kitegeeza wakyaliwo ekibagatta. Of course osobola omuyita omwami n'omukyala naye nga ssaawa zino ye Zari ali mukwano n'omusajja mulala nnyo. Okusinziira ku Alex Muhangi ono nno endaga za comedy store zakenderera ddala era nga kati balaga olulaga lumu mu wiiki ate nga oli bali balaga endaga bbiri naye ono avuddeyo n'annyonnyola lwaki kiri bwe kityo ng'agamba munnange ekonome yatawaanyizibwa ekirwadde ekya COVID-19 era luva lwa lockdown eyo ey'emyaka ebiri monatu comedy store teddangamu nga bwe yali yadde nga basinga bagamba nti covid si bwe buzibu wabula omukutu ogumanyiddwa nga TikTok gukoze kyamaanyi nnyo ate okusuula comedy store. Wabula Alex Muhangi CEO wa comedy store ageze maaso n'abategeeza mujje mu bungi ate mwe abanakira ogula tickets monatu akasente kajja kubanga kasalibwako. Of course kitegerekese nti Diamond Platinum ye ajja kuyimbira ddala essaawa 2 ku stage ku ssaawa nno ne basita abalala ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo kosa n'abayimbi abannayuganda wano abaffe bakomedian n'abalala. Of course fe tukulinze awa eximuko tukulinze we tuli tujja kubeerawo. Utuvaako eyo mukwano gwange ye omukulu Kabako agambye tagenda kubanga ate yeegatta ku federation ye empya okuggyako nga Bobi Wine akikoonyeemu. Ono anyonyodde ensonga nti tasobola kubanga ate akyegattamu kubanga alina nnyo enkolagana nnene nnyo n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ate talinayo bayimbi balaba mu federation nga bakola ne Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza federation eyo erina ebiruubirirwa ebirala ebitali positive. Kale bwatyo n'agamba jagenda maaso ayogereko n'omukulu Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu wanaaba akikoonyemu stampu bwatyo alyoke yeegatte ku federation eyo wabula wekiraba ekyo temugenda kubanga ate mumulabayo. Of course Biebekul Eddie Kenzo kosa n'omukyala Shiba Kalungi boje bali nnyo banyumirwa obulamu bayita bayimbi bannaabwe bajja ate babeegatteko wabula bakyasika muguwa abayimbi abasinga bakyagaanye balabira mu kamooli. Jukira nti emabega kawo Bad Black yavaayo n'ategeeza nga munnange ekibiina kino we kyakoleddwa olw'okubanga baatidde omukulu Kyagulanyi Ssentamu wabula nga nkugyeyo eyo ye omuyimbi Crystal Panda Bempere Singa olwono lwe lumu ku luyimba oluli ku chaati yadde nga lugenda luvaako. Omanyi munnange ennaku zino abayimbi bakuba ennyimba zaabwe zikuba myezi 2 mwezi gumu nga ludde ebbali endala nga zijja kubanga kati waliwo n'olwa Mudra olwo nalwo we luli naye nalwo ndaba lugenderera. Ono Crystal Panda yavaayo n'asaba ng'ali mu interview mu n'agamba nti yandyetaze okukolako n'omukyala Rema Namakula olw'ensonga ono y'omu ku bakyala gwe yeegombanga nga tanaba kuyingira muziki nga yeegomba omukyala Rema Namakula olw'ensonga mukyala muyimbi. Kale bwatyo n'agamba nti yandyetaze okukolako n'omukyala ono ate osanga kiyinza okyusaako ku lugendo lwe olw'omuyimbi nga Crystal Panda. Jjukira ono yakolako oluyimba n'omukyala Shiba Kalungi era lumanyiddwa nga ky'olina omumanya lwakola bulungi telwali lubi so agamba singa akola ne Rema Namakula kiyinza ate osukkako ku kiri. Butereevu ffe tukwagaliza mukisa katusubire Rema Namakula ekyo yakitegedde era ajja kubanga ate amuddamu akaseera konna. Kati nno munnange leero nkututeko mu byobulamu. Kati nno munnange ntandise ne Permanent Secretary of the Earth Ministry ono nno nga ye mukyala Dr. Dana Atwine. Ono
yavuddeyo no mukwano gwange ng'asaba era nga awabula gavumenti erekeraawo okuba ng'ate eteekawo ebyobulamu ebyobwereere. Kitegeeza erekeraawo oteeka ssente mu malwaliro. Awo nno nga kyategeeza omuntu oba olina okugenda mu ddwaliro weesasuye akasenteko. Olw'ensonga agamba nti gavumenti etaddemu kyesobola wabula erabika eremereddwa. Ate mu kulemerwa kwa gavumenti kirabisa bubi sekita ey'obulamu nti ebanga eremereddwa okukola omulimu gwayo obulungi. Bino n'ebigambo Dr. Atwine yabyogeraawo baali balokinga Corporate Society for Safe Motherhood awo mu Kampala awo. Bw'atyo we yategeeza gavumenti. Dr. Atwine agamba atambuddeko mawanga nga UK wabula mwanatu ekiriyo kirala nnyo nti eri omuntu ajjanjabibwa naye ng'ate asasula ng'ayita mu insurance. Kitegeeza teri bujjanjabi bwa bwereere. Awo nno n'asaba nti gavumenti yaffe eya Uganda yandibadde nayo eteekenga action nebanga ekozesa enkola eyo kubanga mu butuufu ebyenfuna byo bitabuse. Ono nno agenze maaso ne yeebaza gavumenti kyesobodde okukola okutaasa bamaama abafiira mu ssanya. N'agamba nti eyo ennamba yo esobodde okuba nga ekendeera wabula zo ssente zeeyongera kukendeera ezigenda mu byobulamu. N'asaba awo gavumenti etandike okukozesako ku nkola ezikola mawanga amalala mwanatu esobole ate okulongoosa ebyobulamu. Jjukira nti gavumenti yaffe eya Uganda esobodde okuba nga mwanatu eyongezaako ku misaala gy'abasawo, esobodde okuba nga ate eyongezaako ku madagala malwaliro, kw'ossa n'okuba nga esobodde okuzimba amalwaliro aga gavumenti at least every after 8 km mu population yaffe eya Uganda. Jjukira bo abantu beeyongeredde ddala. Jjukira waliwo amawanga agamu mwanatu nga okoma ku mwana omw'okuzaala. Kitegeeza awo population eba waggulu wabula eya Uganda yo ekyakulira ddala. Mu tulo bali erimu mukwano gwange abasawo mu ddwaliro e Mulago bavuddeyo ne basaba abasajja bonna wekiba kisoboka batandike okuweyunira vaccine eya tatanansi bagende bagemebwe vaccine eyo olw'ensonga abasajja be basinga okuba nga ate batwalibwa mu ddwaliro e Mulago nga basombwibwa obuzibu obwo obwa tatanansi. Abasawo bategeezezza ensonga kweva nti abasajja bangi tebettanidde nnyo kubanga ate bagemebwa obulwadde obwo era ne bwe bayita enkuŋŋaana bageme abantu mwanatu abasajja beesulirayo gwa naggamba tebalabikako. Ate ne basalawo okgenda ku masomero ojja kwesanga ng'olaba layini esimbye naye nga baana ba buwala bokka be balimu era abasajja babakubiriza bukubiriza nti bannange mujje nammwe tubageme. Awo nno n'asaba kubanga okujjanjaba kwa bbeeyi nnyo okusinga okuziyiza. Okusinziira ku baddokita e Mulago bano bategeezezza nti akristi omuntu yeetaaga ate okuba nga agemebwa obulwadde buno oba tatanansi emirundi 5 mu bulamu bwe wabula ojja kwesanga nga mmwe abasinga mwagemebwa mukyali bato paka na kati teweefiirayo era wofuna akabenje mwanattu ekirwadde akabwa akatono kafuuka ebbweddene ne ligejjera ddala bw'otyo n'omaliriza nga ofiiriddwa obulamu bwo. Butereevu oli kujika media ensibuko y'amawulire. Kwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole ddala okuba nga ate tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.